otuuse mu Samwiri ekisooka essula ey'omwenda. Wangi ngenda kusaba onsomere olunyiriri ne bwe lunaaba lwa 6, naye kale bw'onnyamba n'ova ku lwokubiri oba tonkoze bubi. Yabaayi ne bw'osoma olusooka tujja kunoonya engeri gye tubisamalizinga katukwe background. Samwiri olusooka 9 n'olunyiriri olusooka. Awo waaliwo omusajja mu Benyamini erinnya lye Kiisi, mutabani wa Biyeri, mutabani wa Zeroli, mutabani wa Bekolaasi, mutabani wa Afiya, omwana w'Omubenyamini, omusajja ow'amaanyi omuzira. Era yalina omwana erinnya lye Sawulo, omulenzi omulungi, so mu baana ba Isirayiri temwali muntu eyamusinga obulungi. Okuva ku bibegabega bye n'okwambuka, yasinga abantu bonna obuwanvu. Awo endogoyi za Kiisi kitaawe wa Sawulo zaali zibuze. Kiisi n'agamba Sawulo mutabani we nti, twala omu ku baddu agende naawe, ogolokoke ogende onoonye endogoyi. Awo n'ayita mu nsi ez'ensozi eya Efulayimu, n'ayita mu nsi ya Salisa, ne bataziraba. Awo ne bayita mu nsi ya Saalimu, nga teziri eyo. N'ayita mu nsi ya Benyamini, naye ne bataziraba. Awo ne batuuka mu nsi ya Zuufu. Sawulo n'agamba omuddu we eyali naye nti, tugende tuddeyo, kitange aleme okuleka okulowooza endogoyi ne yeeraliikirira ffe. N'amugamba nti, laba nno, mu kibuga muno mulimu omusajja wa Katonda, era omusajja oyo bamussaamu ekitiibwa. Byonna by'ayogera tebirema kutuukirira. Tugendeeyo kaakano, mpozzi ye anaayinza okutubuulira eby'olugendo lwaffe lwe tutambula. Genda kule 15 olw'obudde, awo omuntu aneesomerawo nga zeeyeeka abuuka. Awo Mukama yali abikkulidde Samwiri ng'ekyasigaddeyo olunaku lumu Sawulo okujja, ng'ayogera nti, enkya nga mu kiseera kino n'aweereza gy'oli omusajja ava mu nsi y'e Benyamini, era olimufukako amafuta okuba omukulu w'abantu bange Isirayiri. Era ye alirokola abantu bange mu mukono gw'Abafirisuuti. Yalirokola abantu bange mu mukono gw'Abafirisuuti. Kubanga ntunuulidde abantu bange, kubanga okukaaba kwabwe kutuuse gye ndi. Awo Samwiri bwe yalaba Sawulo, Mukama n'amugamba nti, laba omusajja gwe nakugambyeko. Oyo yaliba n'obuyinza ku bantu bange. Awo Sawulo n'asemberera Samwiri mu mulyango, n'ayogera nti, mbuulira nkwegayiridde, ennyumba y'omulabi weeri. Samwiri n'addamu Sawulo n'ayogera nti, nze mulabi, yambuka okunkulembera mu kifo ekigulumivu, kubanga munaalya nange leero. Awo enkya naakusiibula n'enkubuulira byonna ebiri mu mutima gwo. N'endogoyi zo ezaakamala ennaku 3 okubula, tozeeraliikirira, kubanga zirabise. Era byonna ebyegombebwa mu Isirayiri biriba byani? Ekyo kibuuzo. Tebiriba bibyo ggwe n'ennyumba ya kitaawo yonna? Ekyo nakyo kibuuzo. Sawulo n'addamu n'ayogera nti, nze siri mu Benyamini. Kibuuzo ekyo. Nze siri mu Benyamini ow'omu kika ekisinga obutono mu bika bya Isirayiri, n'ennyumba yange si yesinga obutono mu nnyumba zonna ez'ekika kya Benyamini. Kale kiki ekikwogeza nange bw'otyo? Awo Samwiri n'atwala Sawulo n'omuddu we, n'abayingiza mu nju ey'abagenyi, n'abatuuza mu kifo eky'okumanjo, mwabo abaayitibwa abantu nga 3. Samwiri n'agamba omufumbiro nti, leeta omugabo gwe nkuwadde, gwe nkugambyeko nti gutereke. Omufumbiro n'asitula ekisambi n'ebyakiriko, n'akiteeka mu maaso ga Sawulo. Amiina. Samwiri n'ayogera nti, laba ekyo ekiterekeddwa.
kiteeke mu maaso go olye kubanga kikuterekeddwa okutuusa ku biro ebyateekebwawo kubanga nayogera nti mpisa abantu. Awo Sawulo n'alya ne Samwiri ku lunaku olwo. Ani alina engalo azikubire Yesu nono atuule? Olina engalo nga simpangise? Hallelujah! Okusoma okwo okuwanvu nkwagadde nnyo kubanga kukendezeza bye mbadde ngenda okwogera ebitundu 2:10. Kitegeeza nti maze okubulira dakiika nga 2 eziyise. Era ne gye ndaga oteeka okuba nga walengeddeyo dda. Njagadde okusoma kubeere kuwanvu obeere kuseemu page. Sitoola etandise etulaga omuvubuka yali mu maka g'omwami omu gwe bayita Kiisi. Omuvubuka ono yalundanga ndogoyi za kitaawe nga kyokka kyategeera. Bayibuli emwogeddeko nga emuprofilinga. Bayibuli badde mu profiling egambye yali mulungi, muwanvu, kubegabega paka okwambuka, muvubuka siwamu ekitiibwa, taata we ng'amumatira nga yamukwasibwa maneja bw'endogoyi. Nga yamanyi nti ensi yonna ekoma ku ndogoyi awo. Simanyi oba ali obaddeko mu bulamu awo nga ky'oli olowooza nti ensi weekoma, obanga ky'olina olowooza nti ensi weekoma. Simanyi oba ali kyali kikubaddeko ekyo ng'olina ky'olina nga weematiza nakyo era ng'omanyi nti awo wamala byaggwa. Ndi wano nga njogera gy'oli nti Katonda gwe wakkiriza ye Katonda wa surprises, era ye Katonda ataggwangayo, era ye Katonda atannaggwako byamagero. Buli lunaku olukya yetegese okusurprisinga nga n'ekyamagero ennaku zonna alyoka kakase nti ye Katonda. Ensi tekoma awooli, ensi tekoma awooli. Katonda takomanga ku ebyo by'olina. Era teweematizanga n'oga nti olina nekyolina. Tolina kyolina. Ekyatukkirizisa Katonda ne tumusembeza mu bulamu bwaffe kwe kubanga tumanyi nti ye Katonda ataggwayo. Buli nnaku olukya asobola okujja ku ddaala ly'obaddeko n'akutwala ate ku ddaala eddala. Sawulo ye ng'ali comfortable nnyo n'okulunda endogoyi. Katonda yamutunuulira bw'ati n'alaba obwesigwa bw'ayolesezza bw'abadde ng'alunda endogoyi za taata we, kubanga yaziwanga emmere mu kiseera kyazo, n'aziwanga amazzi mu kiseera kyazo. Ate nga Bayibuli egamba nti omuntu bw'alemererwa okuba omwesigwa ku kintu ekitono, alisobola atya okuba omwesigwa ku kintu ekinene? Kitegeeza ki? Banga ajjawo akabuuza oteekewo full stop. Kitegeeza ki ekyo? Nti omuntu yenna bw'abeera omwesigwa ku kintu ekitono, ne ku kinene aba aliba mwesigwa. Obona okuba nga tuzikuba enjogera ekyengenda okwogera. Era bassebo ne bannyabo njagala kubakakasa nti engeri gy'osobola okukonvinsingamu Katonda nti olisobola okukola oba okumanaginga ebintu ebinene oba okukola ebinene, laga obwesigwa ku bintu ebitono Katonda byakuwadde. Mama nyabani ampulira ngambeko nti amiina. Ngambye engeri gy'osobola okuqualifyingamu n'okuqualifyinga for a big call or a bigger call. The only way you can qualify for a bigger call is for you to prove that you are faithful in a small call and with a small call. Abaganda b'e Kampala bamanyi okubuuza n'okuyimba ne bayimba. Mbw akasanke bwe kaba kaakulema weepampaliko otya kuŋŋaŋa nti osobola ogibaaga. Bangi ku ffe tulemeddwa okuva ku levo we tuli, kubanga Katonda agenda otutunuulira nga ne bulevo obutono bw'atuwadde, obuvunaanyizibwa obutono bw'atuwadde tubukole, nabwo tubwabandoninze ne tubusuulawo ne tumulaga nti tetusobola, ate ne tukaabirira ebintu ebinene naye nga n'ebitono bye yatukwasa bitulemye okumanaginga oba okulabirira.
nkiddamu kye njogedde. Emu ku ngeri gy'osobola okukwalifayinga ku lw'ekintu ekinene, kakasa nti ekitono kye baakukwasa ky'okikola bulungi. Ayakikwasa yekka si agenda okubeera impressed. Ne Katonda yennyini gy'atudde mu ggulu ajja kulaba obwesigwa bwe agende omuntu akantu kaakano katono naye akakoze bulungi. Katonda alyoka agende ngenda mukwasa oguntu ogunene. Nsobola okulyayo ngamba nti amiina. Bannange ebintu ebyo ebitono bitegeeza kinene nnyo mu maaso ga Katonda. Era bangi kuffe bye bitulemesa okuva ku level we tuli, kubanga oluusi tetubirabawo tubiragajjalira ne tukaabirira ebintu ebinene. Oli yakwasa akuuma ke ak'emberenge n'agamba onoozibalusa nja zibalusa, onoozitunda nja zitunda, onookola nja kukola. Kuuma ka mberenge. Ne mulagaana ssente z'anaakuwanga tojja kumpangayo 15,000 mbeere ku kuuma ka k'emberenge. Gwe n'osalawo okulekawo akuuma ak'emberenge n'otambula ne weegenderanga. Oluusi emberenge n'ozibalusa ne zidiba. Gwe n'olowooza mbu oli mu kufiiriza oli nannyini kuuma, kumba oli mu kwefiiriza wekka, kubanga eggulu likumonitalinga, eggulu likulaba. Katonda oluusi ng'alina kyabadde akutegekedde kinene, ayagala kukuwa fakitole egenda okubalusanga emberenge ezitunde mu East Africa yonna. Naye kano akuuma k'otamanaginze bulungi kakuliddemu olukwe. Katonda ng'anyenya mutwe ng'agamba tasobola oyo. Tasobola. Alaba akuuma kamunne ke yamukwasa takalagajjalidde, tekatalaze, tekayonoonese, akamusazizza omulimu gwagwonoonye. Naye kyewunyisa eno ng'oli mukalagajjalira ate eno oli mukwanika mikono okusaba. Ayi Mukama, ojja mpeyo bizinesi ennene Mukama. Kama bagamba mulokole asobola okufuna factory, oleete factory. Bamalayika bonna ne bagamba nti Mukama oyo muyaaye tomuwa kintu kyonna. Baamuwa akuuma k'emberenge ne kamulema. Baamuwa akuuma k'emberenge kamulema. Ate nga yakasaba yagamba agenda zibalusa nga baakamuwa akalekawo buli sinagenda mu crusade n'agenda egindi ne yeekwasa kamulema. Asaba factory. Bw'obanga onookwata ku bintu ebinene mulokole gwe, sooka oyise bulungi ebitono Katonda by'atadde mu mikono gyo mu linnya lya Yesu. Ani awulira ngambeko nti amiina? Ebitono Katonda byaleese byakutadde mu ngalo byosooka obimanaginge bulungi, byosooka obiwa obudde. Leka Katonda alabire ddala ng'ofaayo, olyoka omugambe Mukama mpa ebinene, ajja bireeta. Ani awulira ngambeko nti amiina? Omwana Sawulo yalabirira bulungi ente za kitaawe, manyanga endogoyi za kitaawe yazirabirira bulungi. Bayibuli emwogerako nti yali mulungi nga mugogofu nga muwanvu. Simanyi owulira, Katonda n'amutunulira omwana ng'engeri gy'alabiriramu endogoyi n'obudde bwaziwa ne commitment ng'alabika asobola okufuga eggwanga. Ng'alabika asobola okufuga eggwanga. Sikulimba. Leadership gy'owadde endogoyi esobola okuprovinga Katonda nti kirabika n'eggwanga olisobola. Leadership yokka gy'owadde endogoyi, management gy'otaddewo, care gy'owa endogoyi. Endogoyi tezeebaza, endogoyi tezibuuza, endogoyi teziramusa, endogoyi tezitunula, endogoyi teziyinza kugambako nti weebala otuliisiza bulungi, weebala amazzi g'otuwadde, weebala otusiimuddeko. Njagala kuba ni endogoyi teziraba, naye gwe tozisangako maaso. Katonda aba alaba. Mu ggulu eyo waliyo Katonda, mu ggulu eyo waliyo Katonda, ye aba alaba. Ani awulira ngambeko nti amiina? Abamu ku mmwe mukutukanye emitima bwe muwa endogoyi emmere ne zitabeebaza. Era ne mukomawo ne mubyogerako nnyo. Era mulina okwemulugunya kwa maanyi. N'okola ebirungi tebatakulabawo, ne batakwebaza, tewali nakunyegako, tegeebaza. Negalagambako niweebala, nsiimula ekyaki, newabulayo nadda kugamba wesiwebala kusimula ekyaki, n'otegeka entebe ne watabaawo kwebaza. Omanyidde ku kyoba okolera ndogoyi? Gw'omanyidde ku kyoba ndogoyi z'osiimulira entebe? Gwe siimula ntebe zo. Va kwabo tebakwebaza muleke.
ayinza n'okuyitako n'agituulako nga takubuza ate nga gogisiimudde n'akuyitako buyisi bwati n'agituulako. Maama nnyabo ate lwagituulako ng'eddugala guba musango gwa kkooti. N'agituulako olugende lunooneka. Ayimira bwati n'akwata akasawo n'asooka akateeka eribbalaga bannange. Niba nange ekkanisa eringa etalimu laba asha. Ndwana eŋŋalabye n'ekyaki zino ez'engeri ng'eno. Olwo akwebaziza. Lw'ogisiimula teyeebaza. Lwagituulamu ng'eddugala ayomba n'abanga gy'oli nti yasasula bagisiimuula. Obeesonyiwanga abo babayita ndogoyi. Tebakumaliranga budde. Endogoyi tezikola ki? Tezisobola kwebaza. Oluusi ayinza okugenda okwebaza n'ekukuba tteke. Noganda aleka tunkubye n'etteke. Va ku bantu lekera okusuubira nti abantu balina okwebaza. Kye ŋŋamba. Namu olugoye lwange teyanneebaza naye ekyana ekyo tekyebaza. Namu omutwalo gwange teyanneebaza. Naawe abadde abiyomberamu byonna by'okola. Totawaana kuyomba. Naweereza mobile money zange ku sende ku mobile ya church balemerada okunsindikirayo akagundi akamessage akanneebaza. Omanyide ku kyoba yazireceive nga yalimu omwoyo gw'endogoyi. Lekerawo okukaabirira okwebaza. Njagala kuzigirira omuntu amanyi okwebaza obulungi bamuyita Katonda. Aliambulira ngambeko nti amiina. Kolanga byokolera Katonda bikole ngo bikolera ddala. Oba obikoledde mu nzikiza, oba obikoze kiro, oba obikoze misana, oba kwekola. Endogoyi ne bwetagambako ni gwekola. Katonda oyo alaba mu kyama. Ayakulaba ng'ow'endogoyi ebisubi. Ayakulaba ng'ow'endogoyi amazzi. Ayakulaba ng'ozisiimuula. Agenda kwetegereza. Weebale wamma nze siri ndogoyi. Agenda kwetegereza. Agenda maama nyabola bw'omwana no sokola bw'omwana ono yakoze na kino yakoze na kino yasimudde kyaki n'asimula toyireti n'aziyiwa muzi nga tewali n'alaba tewali n'amwebaza kyokka n'abikola. Maama ono omuvubuka yeetaaga bwakabaka. Kama kw'omukisa yeetaaga ki? Si kyabawulira. Yeetaaga ki? Si kyabawulira. Yeetaaga ki? Mpulira. Byokolera mu nzikiza nga bibuzeeko abakwebaza bireeta bwakabaka. Kama kw'omukisa ssebo. Kama kw'omukisa brother. Bireeta bwakabaka. Katonda alo byeyetegereza. Bikole. Nambye bikole bulungi. Waliyo abeetegereza mu kyama. Waliwo abamu Katonda baakwatako ne beetegereza. Ate bw'obadde osuubira okwetegereza bayinza obuteetegereza. Bw'obadde osuubira okwebaza bayinza obutakwebaza. Bano bategera bye njogera. Bw'obadde osuubira okwebaza bayinza obutakwebaza. Naye kuba bondogoyi. Naye Katonda alo baakwatako ne wabawo yeetegereza. Nga yeetegereza ali awo ku kava. Nagali bandanga. Omwana omuwala ono ng'ali hard working. Najja mu kyaki n'asimula ekyaki obwenkanidde wano. Okimanyi nti yagisimudde okuva eri mpaka eri. Ono nno nga wamutudde waka aba akola. Abajja kumalako. Kwate wasimulira ekyaki. Ani awulira ngambe nti amiina. Ono abajja kumalako hard working. Simanyi owulira. Katonda n'amukwatirawo ku mutima. Ye ng'alaba bulabi gwa amaanyi g'oyiye mulimu gwa Mukama. Ng'eno Katonda ayogera naye. Ng'ayogera naye. Mumanyi nti Katonda ayogera n'abantu mu kyama. Mumanyi nti Katonda ayogera n'abantu. Munnange obeera awo nga Katonda akuliko akugeya. Nze namanyira ddala banne Katonda ono namuzuula ageya. Abaaye mwali mukitegeddeko nti Katonda ageya. Katonda akugeya n'akwogerako ekigambo nga gwe talina na kye yakugambye naaka naye ng'alina omulala gwali mu kwogera naye nga bali mu kwogera ku ggwe. Wali awulira? Ekyokulabirako kiri luddawa. Wano wenyini we tusomye. Soma olunyiriro lwa 25 olulabe. Lubadde lwa 25 lubadde lwakomeka. 15 luwulire. Ole 15. Awo Mukama yali abikkulidde Samwiri. Yabikkulira ani? Ani yali eri ng'anoonya endogoyi? Siwulira. Ani yali eri mu kulafuuba n'anoonya endogoyi ezaabuze? Ate eno Katonda ayogera n'ani?
okosikugeya ali mu kubonaabona ng'anoonya endogoyi mulala yakatambula ensi 5 abaddeko essalisa anoonya endogoyi zibuze yenna atuyanye afukumuse entuuyo alidde obuyembe abumaze ku kyalo obukajjo abulidde abumaze ku kyalo endogoyi agenze Zulifa tezibaddeyo agenze Zuufu tezibaddeyo essalisa tezibaddeyo ebenjamin tezibaddeyo zibuze zikoze eki naye ate wulira n'ekikolwa obukolwa ekyokuzinoonya nakyo kabonero akwongera okukakasa nti omwana ono alina omutima gw'obukulembeze alina omutima oguteeka obudde mu kyakola endogoyi ne zibula era n'azinoonya ebyo byonna bye yakolanga byayongeranga kakasa Katonda nti ono alabika gwe mbadde nnoonya ono alabika gwe mbadde nnoonya ono alabika gwe mbadde nnoonya ani awulira ngambeko nti amiina obanga endogoyi zibula n'ava ewaka agenda azinoonye yakatambula mu nsi 5 n'emmere emuweddeko anoonya ndogoyi ate nga ye si ndogoyi kyokka anoonya ndogoyi ono alabika gwe mbadde nnoonya kirabika n'abantu bange Isirayiri ajja kufulumyanga amagye agenda abalwanirirenga aprotectinga eggwanga lino omwoyo ogwo gwalina ogumufulumya n'agenda mu firudi n'agenda mu byalo n'agenda mu bisiko agenda anoonya endogoyi era gwe mwoyo ogwo ogunaamufulumyanga agende alwanenga entalo za Isirayiri bw'anabangawo okulumbibwa kwonna ono ajja genda waliwo by'okola nga byongera kakasa Katonda nti gwe gwabadde anoonya. Ani awulira ngambeko nti amiina si kyabawulira agamba nti haleluya waliwo by'okola ne byongera kakasa Katonda nti gwe gwabadde anoonya gwe gwabadde anoonya omanyi Katonda anoonya bameka bakimanyiko nti anoonya Katonda anoonya oluusi anoonya ng'ali yekka oluusi akozesa baweereza be okunoonya anoonya waliwo bye tukola Katonda nga nti ono gwe mbadde nnoonya ate waliwo kyokola Katonda n'aga nti nga mubuuse nga muwonye mbadde naatera omuwa obuvunaanyizibwa obunene mbadde naatera omutwala mu kintu ekinene nga mubuuse kamaku omukisa Katonda n'akubuuka n'akutaminatinga naga nti oyo komyawo tomwongerayo is disastrous oyo ali disastrous mukomyawo terminate tomwongerayo kantu katono bwe kati Katonda akubuuka n'akuleka naye ate waliwo by'okola ne byongera omukakasa nti alabika gwe gwabadde anoonya olunaku lumu obudde bwe butaŋŋanyi olunaku lumu omusajja bamuyita Ibulayimu mwenna mumanyi bayibuli terimba Ibulayimu bangi nnyo mulimu omu yalina mutabani we nga bamuyita Isaaka n'atuma omuddu we bamuyitanga Damasiko Eryeza agende mu nsi ey'ewala Ibulayimu gye yazaalibwa anoonyeze mutabani we gwe bayita Isaac amunoonyeze omukazi ow'okuwasa omusajja bwe yatambula yagera n'ebyobugagga bingi nnyo n'atuuka mu nsi yeeyo bwe yatuukayo n'alaba abawala bayitirivu ku kyalo n'agamba Mukama ŋŋenda kukola nti abawala bo nga bangi kati wano njawulamu ntya omuwala yennyini ne feeke kubanga saagala kutwalira mwana wa mukama wange ngende mutwalira omukazi ali feeke omukazi ali feeke ng'aba muzibu anyiiza okwenyiisa omuntu obutaddayo kuwasa ku duniya kuno sikulimba era alinga omusajja ali feeke sikulimba olyenzaga singa nasigalirawo sikulimba era mwena abali wana bantunuulidde kati waliwo abantu nde bali musumba eyo togendayo kola ebyakuleese kale mbivuddeko naye era naawe tewandyagadde mutabani waawase mukazi ali feeke oba muwala waawase ali feeke omanyi mwenna abawagira ebintu ebimu wangi mutera nnyo bitegeera bwe bakigereza ku mutabani wo yennyini Jumuni nali njogera ku bakazi abafuga abasajja wangi omukyalo omunanyiigira nnyo kubanga bye nayogera yalabanga ebibuuso omuntu we mbwa bannange tekyali badde kirungi mukazi kufuga musajja omusajja gwe mutego amaka nini ofuga omusajja n'ofuga omwana w'abandi n'omufuga obwenkanidde awo
n'anyiga n'avaako wayanaga naye wandikoze nga ebikwatako ebitakwatako n'obivaako. Omuntu wange namunyweza dda namutuuza dda mu ddagala kati omubuusa. Ne mmuze ebbali ne mugamba naye naali agadde okumanya kati gwe tukuveeko. Njagala tudde ku baana b'ozaala. Wandi agadde olunaku lumu okyalire mutabani wo gw'ozaala nga gw'omuzaala. N'otuukayo ng'omukazi yamufugaafuga dda n'amulekamu kasala kkubo. N'okyale waka wazze kusulawo wakyadde wa mutabani wo naye nga mutabani wali mu kuyitaba wangi maama wangi maama wangi maama owaaye gwe Jofre wangi maama nga amuzaala otudde wali naye nga mutabani wali mu kuyitaba wangi maama. Egundi ezo mwazijeeyo nedda maama. Kale genda ku dduuka oleete omugaati oleetereko bulubandi leeta n'eddito. Kale maama waalinyumiddwa ng'oli awo mu maka wakyadde mutabani wo nga baamulekamu kasala kkubo. Ani aga nti nze kiryoke kasita aba nga amuwa emmere ey'okulya kandaba omukazi awagira. Mulaba bwe mbalina kati mmwe mwena abanyumirwa okufuga abasajja okyeteekangamu eri nga bali ku mutabani wo gwe bafuga olwejja okutegeera nti kibi. Kampulireyo waakiri amina emu yokka ezo ssuubira nnyingi. Amina. Siwulidde. Amina. Wali mbadde njogera ku Damasiko Erieza. Damasiko Erieza agenze okunoonyeza ani? Isaaka omukazi. Nagandi abakazi nga bangi abali kuno Mukama n'amanyira ku ki? Gwe omukazi gw'ompadde gwe mba ntwalira omwana wa Mukama wange. Sajja n'asaba n'afukamira n'asaba nagandi Mukama kaŋŋende ku luzzi kubanga abawala bonna abalimu amagezi bakima amazzi ewaka. Hallelujah. Damasiko mulya gy'ateegera. Damasiko agani Mukama kaŋŋende ku luzzi lw'oku kyalo kubanga abawala bonna abalimu amagezi bakima amazzi ewaka. Kiri kitya nga gwe tokyakima? N'atuuka ku luzzi n'ateekawo qualification endala n'agamba Mukama ntuuse ku luzzi lw'oku kyalo kuno naye n'ebiwala ebigwengeregwengere bitera okukima amazzi. Saagala oleete ekigwengere nja kuswala nnyo Mukama okutwalira omwana wa Mukama wange ne mutwalira ekiwala ekigwengeregwengere. Nyamba ompeyo akabonero. Waakiri nga bwe nazze n'endogoyi zino omuwala anajja ku luzzi wano ng'azze kusena mazzi ne musaba ampe ku mazzi nnywe ng'agasenye naye ne nyongera ne musaba awe ne ku nsolo zange amazzi zinywe nja kumanya nti oyo gw'owadde omwana wa Mukama wange. Aseetinze amaze okuseetinga. Tomanyi bawala bakukyala abajja ku luzzi kuli bannange ne bagwa ebibuuzo. Abawala b'okukyala abajja ku luzzi kwolwo bayitirivu abajja ne bagwa bo banonye mazzi. Ono musajja mukadde Damasiko yali ali mu myaka gye 75. Bannange myaka 75 nga goli muwala osabira mulenzi wa myaka 26 okumufumbirwa nosinga n'omusajja wa myaka 75 ku luzzi onoonya embozi weetandikira n'ebula. Tolaba mbozi weetandikira talina WhatsApp. 75 WhatsApp agijjawa. Talina smartphone. Byemwogerako byonna byanjawulo. Ayogera birala nawe oyogera birala. Onoonya ekimukubuuzisa nga tokiraba lwaki omubuuza mugatta ki omusuubira muki agenda kuvaamu kalungi ki. Era abawala bava nga gye bavudde nga bazze n'ebidomola byabwe. Omuzeeyi n'abuuza nyaba osiibye otye bulungi ne bassena amazzi gaabwe ne beegendera naga nti ate oyo nga abadde mukambwe bulala. Omulala najja nkulengedde awo muzeeyi
Damasiko Erieza ku myaka gye 75 n'agamba oyo n'omutwala ayinza okulya omwana wa mukama wange oyo ayinza omulira mu nnyumba simanyi olira abala musajja atu neyeegumyanga nagaa kakati maama mbadde ŋŋamba muzeeyi yona naagira kiyogera ng'oyangu yaffe tugenda tona naagira ebyo yona naagira twakoowa nyina bye ŋŋendako muzeeyi obadde ogamba ki ani mbadde ŋŋamba nnyabo oba onsenere ku mazzi naga sebo siri national water tompita national water omulala ajja Damasiko era n'alaajana nyabo mbadde nkusaba ensolo zange zino ozwe nagamba sebo noonya banno noonya sayizi yo ekyandese ku luzzi kusana mazzi noonya emyaka gyo noonya b'omanyiira Damasiko Erieza nga bw'omutunula bw'oti mu feesi n'agalevulevu agalimu envi n'ebiviiri ebirimu envi nga toyinza kuteebereza nti mu mugongo gwe weekweseyo oluvubuka oluto nga baluyita Isaaka. Ani awulira ŋŋambeko nti amiina? Nga tosobola kiteebereza nti yeekwesemu oluvubuka oluto ate nga lwana lwa mugagga Ibulayimu. Luli muli musajja wagalevulevu ataliko pulaani alina endogoyi ziri awo bbiri kuliko ebigugugugu ayambadde ogukootikooti gwa ngerigeri naye maama ebintu ebyebbeeyi byekweka mu bintu ebitafaanana bulungi. Ani awulira ŋŋambeko nti amiina? Abawala ne bagwa ebigezo bonna abajja ku luzzi mpaka lwe zaaleeta nannyini kyo. Mpaka lwe zaaleeta nannyini kyo. Muwala yali ku kyalo nga bamuyita Rebeka. Bazadde be baali bamukuza bulungi. Bamukuza okussaamu abantu abakulu ekitiibwa. Ne baba nga tebali ku myaka gye mukwana. Bamukuza okufukamira. Bamukuza okuyamba ku bantu abakulu nga baliko kye bamusabye. Omusajja nannyonnyola njagala ku mazzi. Ne kagenda ne kasena amazzi ne kagaleeta naga nti abakulu n'abannyonnyola ekintu. Naye omusajja omukulu ono ali mu myaka gya kitango be jjajjange kamuwa amazzi n'agamuwa. N'amulaga kati maama ensolo zange nazo ennyonta ng'eziruma onooziwaako. Naga muzeeyi tiwali mutawaana katuziwe. N'asena n'aziwa. Omuzeeyi nga bw'agamba nti alabika yoono alabika yoono alabika yoono. Ani ayina engalo azikubira Yesu Omunnazaaleesi? Aleluya! Gwe mu bulamu buno tutambulira mu kugezesebwa, tutambulira mu bigezo. Abantu abamu bakugezesa tobamanyi nako. Abamu bakusanga eyo gy'okolera, abalala bakusanga mu kkubo, abalala boogera nawe nga totegera kyategeeza. Nkuweerera amagezi mwana wange ow'obuwala n'ow'obulenzi weeyise nga bulungi ku bantu bonna kubanga tomanya kyamagero we kigenda kuyita. Ani awulira ŋŋambeko nti amiina? Era omwana olwawa ensolo amazzi, muzeeyi n'amugamba maama nali agadde okumanya bakuyitaani. Rebeka. Bakuzaala wa? Taata wo yaani? Mukadde wange. Taata wange bamuyita gundi. Mubeera ludda wa? Emboozi eyo nayo yeetagamu obugumiikiriza nga gw'oginyumya naye ayina emyaka 75 ng'ate gwe oyina 22. Waliwo awo obugumiikiriza kubanga osooka n'obuuza muze ebyombuuza mba mpitaani unjagaza ki? Gwe mukulabako ku myaka gyo tukonekitingira wa? Oyagala kumanya taata wange akola mulimu ki? Tusula wa? Tubeera wa? Lwaki tukola ebyakuleese? Ekyo nakyo kitwala obugumiikiriza okunnyonnyola omuzeeyi oyo ow'emyaka 75 bwe mutenkanya myaka munnyonnyola profayiro yo ne profayiro ya taatawo. Kitwala bugumiikiriza. Ndi wano nga nkugamba kakkana, beera mwetowaze, kakkanira abantu bonna, weetololiza abantu bonna. N'abo abatafaanana nga boonoonya, nkiddamu, n'abo abatafaanana nga bw'obadde onoonya beetowalizeeko, bawulirizeeko. Tomanya
Katonda baadi banga bayisizaamu surprise yo. Jjukira twogera ku surprise. Ani awulira ngambeko nti amiina. Surprise. Omusajja kyeyava agamba, kale tugende, njagala kwogerako naye taatawo. Kuba nazze ku kyalo kuno, ndi mugenyi, nazze nga nnoonya mukazi wa kuwasa. Sinze mpasa. Noonya mukazi wa kuwasiza mwana wa mukama wange. Simanyi owulira. Njagala ngende njogeremu ne taatawo ncekinge ku maka. Njagala kulaba family. Njagala kulaba family. Mama nnyabo waliwo okuba nti waddukayo dda n'opangisa akazigo ku kyalo ekyo. Ng'eka waddukayo dda toliiyo. Kati ate Damasiko Eryeza baamutendeka mukugu nnyo. Bw'aba ayagala omukazi tamulabira ku luzzi ne biggwera awo, ayagala kulaba waka. Bw'atuuka ewaka kimuyamba okutegera ekika ky'omuntu gw'anoonya. Abeeka bo batunula batya. Maama wa kikula ky'omuva omuwala, taata wa kikula ky'omuva omuwala. Ennyumba yaabwe yakuleeta ewaka batundawo omwenge. Bye nabyo bikulu. Damasiko ayagala kubiraba. Enjogera y'awaka efaanana etya? Kubanga omukazi takolebwa ntumbwe zokka na kabina kokka na maaso gokka. Si figa yokka. Omukazi gwe bayita omukazi waliyo ebirala ebimukola tosobola biraba ng'olaba ye yekka. Babiraba okyaddeko ewaabwe, mwasibye muti eyo basebo ne bannyabo. Ani awulira ngambeko nti amiina. Kati waliwo abagani musumba otandise okusiikula fitina. Eyo fitina yennyini gy'oleese. Kubanga bamukuffe musumba. Ewaffe twaddukayo dda. Nze ewaffe simanyi na bakadde bange kye bagamba ne baddukako dda saagala kumanya. Yesu ye yantaasa ye yanziza engulu. Kale oba Yesu yakuzza engulu ng'ewamu waddukayo dda, olede wali walaluka dda, wali malaya wa mu kisenyi, n'abakadde bato kyamanyi gye bali, naye nga wamala n'olokoka, empisa ne zitereera. Bw'otuuka ng'okwanjula omusajja, muleete ewange tujja kikolako. Nze nja kuyimirirawo awo mbage nti abaayi ono yamala n'atereera. Tujja munnyonnyola ebikwatako ebyafaayo, tugende yali Yesu yamuzza engulu. Ani ampulira ngambeko nti amiina. Siwulira. Mukama yeebazibwe. Rebeka neyeeteka omusajja n'amutwala ewaka. Omusajja neyeetegereza famire nga yeeyiyo. N'ayanjula awo ebintu nga bamuyita wa kusaaga. Yasumulula ebintu byonna bene ebyokwanjula yali yazze nabyo nga biri mu migugu egyali gyetekeddwa embalaasi. N'abisumula n'abikuba. N'abibawa byonna. N'abagamba nti oba mumpadde muntegeeza wagala tumukuwadde engeri gy'onnyonnyoddemu omuvubuka. Ne taata we tumumanyiiko wa mu kika kino. Oyo tumumatira. Bw'oba gw'omutwalira oyo twala. Rebeka kuyita buyisi mu kuwa musajja giraasi y'amazzi kuginywa olwendo. Yamuwa amazzi n'aganywa. N'awa n'ensolo ze ne zinywa. Ekyo kyokka kye yakola kyakwata omutima gw'omusajja. Omusajja n'ategeera nti ono alabika ye mukazi gwe mbadde nnoonya. Ani awulire yaŋŋambeko nti amiina. Katonda ageya we navudde. Katonda akola ki? Ageya. Akwogerako nga gwe talina kye yakugambye ne n'akwogerako. Olinaga nti naye omuntu oyo olowooza si gwe obadde onoonya okuwa omulimu. Obadde tunoonya omuntu w'ekika bwe kityo muwa omulimu. Katonda ageya. Olunyiri lwakamala okusoma lwatugambye, nange naamaliza ebisigadde nja byogera wakati mu wiiki. Eno mmere ya mwogo. Awo Mukama yali abikkulidde Samwiri. Nsomola 15. Ng'ekyasigaddeyo olunaku lumu, wulira, ng'ekyasigaddeyo olunaku lumu, Sawulo okujja ng'ayogera nti enkya nga mu kiseera kino
n'aweereza gy'oli omusajja ava mu nsi ya Benjamini, era olimufukako amafuta okuba omukulu w'abantu bange Isirayiri, era oyo yalirokola abantu bange mu mukono gw'Abafirisuuti. Kubanga ntunuulidde abantu bange, kubanga okukaaba kwabwe kungi ate kutuuse gye ndi. Awo Samwiri bwe yalaba Sawulo, Mukama n'alyoka amugamba nti, laba omusajja gwe nakugambyeko, oyo yaliba n'obuyinza ku bantu bange. Bwe ziba zaayo zikube zinoge. Oyo yaliba n'obuyinza kwani? Naye bassebo ne banyabo nga mbaliriza, gwe boogerako bino tamanyi. Ali mu kunoonya? Siwulira, anoonya ki? Wabula azinoonya na bbidi, azinoonya na mutima, azinoonya ne passion. Aye amaanyi gemu ekyo kyakola. Mukama n'agamba, this man could make a good king. This man will make a good king. Bw'aba anoonya endogoyi bw'ati. Ye tamanyi anoonya ndogoyi. Naye eno Katonda alina baayogera nabo. Katonda alina gwanyumyamu nayaga nti omulaba agenda kujja nca, kati watuuse mugonzezza ajja. Era bwe yamulaba nga ajja naga nti oyo ajja gwe nakugambyeko, yagenda okuba n'obuyinza ku bantu bange. Ennyiriri eziddako ze sigenda kusoma olwaliro zigamba okuvaawo n'amwanjulira, n'amubulira kyagenda okubeera, n'amwetikka, n'amutwala ewaka, n'ajjayo ekisambi ky'ente kiramba nga baakirostinga. Mwe mutendeza abaana ab'olwaliro nti bamanyi okufumba. Ku mulembe gwa Sawulo waali abantu nga bafumba. Omuntu afumba ekisambi ky'ente nga takitemyemu kiramba naye nga kirimu omunnyo n'obutungulu n'ebinzaali, bakiteeka awo, babba kino giryako nga teweetaaga kintu kirala. Bakisitula kyonna, onazze n'enjala yonna gyavudde nayo mu nsiko. Abadde eri mu nsiko, enjala ng'emuluma, emucapa, alya buyembe, alya ebikajjo, buli kintu kyonna akiridde lidde akimazeeyo. Endogoyi nazibuze, ali frustrated, tamanyi kiddako. Aga Mukama, endogoyi zibuze, ŋŋenda kukola ntya? Mpuliriza, gwali wanampulira. Endogoyi zo bwe zibulanga, tegeera nga kirabika Katonda waliwo ekinene kyaleeta mu linnya erya Yesu. Gambako nti amiina. Baamuteeraawo ekisambi. Ebyamagero byatandika okusumulukuka nga byonna bijja biddiringana. Syndicate miracles. Baakamuwa amawulire gamugamba, gwe ogenda okuba kabaka wa Isirayiri. Nawulira nga n'ekitengo kimuguddemu nga n'ekitengo kimukubye. N'atandika okubuuza ebibuuzo. Naye gundi osaaga oba oyogera mazima. Mu nyumba ya kitange nze nsembayo kuba omutono, ate ennyumba ya kitange yaba Benjamini nabo bennyini basembayo kuba. Naaga gwe ngoberera ekyo ekitenge kikuguddemu kijja kuwona. Ne bamutuuza agenda okutuuka eyo nga waliyo surprise party. Surprise party. How do I know? Samwiri yajogera agakuba nayogera nti ojja kujja n'entegeka ekisambi kino, kubanga nayogera nti mpisa abantu. Baayita abantu abaali ku mukolo ogw'okwanjulira Sawulo obwakabaka, nga Sawulo ye tamanyi naye ng'abantu balina kaadi mu ngalo. Baabawa invitation card nga guest of honor tamanyi, agenda okufuuka kabaka tamanyi, naye nga kaadi zaagabwa dda. Nyina amawulire amalungi gy'oli, gwe tomanyi naye ebikwatako Katonda ali mu kubiteekateeka. Gamba nti amiina. God can surprise you. He's good at surprises. Cheke emikono waggulu ng'oyimiridde. Nkulangireko amafuta ga surprises. Cheke emikono waggulu ng'oyimiridde. Nkulangireko amafuta ga surprises. Katonda ya surprisinga Sawulo. Ne bamuteeka ekisambi ky'ente mu maaso. Ne bamugamba nti gwe ogenda okuba kabaka. Naye nga yesterday yabadde ndogoyi manager.
the following day n'afuuka kabaka ku bintu by'ataasoma ebitali mu kika ky'ewaabwe by'ataamanyaako abataamuwandiikira bbaluwa naye Katonda n'amufuula kabaka. Teeka emikono waggulu nkulangirireko Katonda kyeyagamba kyeyayogera nange mu mutima gwange nti June ngenda okusurprisinga abantu bange n'ebyamagero. Nkulangirirako mukazi gwe, nkulangirirako musajja gwe, nkulangirirako muwala gwe nti Katonda ono aya surprising Rebecca. Oyo aya surprising Rebecca. Katonda oyo aya surprising Saulo. Akon surprising mwezi guno gwa June n'ekyamagero mu linnya lya Yesu. Byategeka bikutuukeko, mazima Katonda byakuteekako, byakwogerako bikubeereko. Katonda akugeyeeyo olugeya olulungi, akugeyeeyo ageyeeyo olugeya olutuukirivu. Katonda ageye wabeereyo abakwogerako nga bakwogerako birungi oba omanyi oba tomanyi nga bali eyo bakuteesaako. Wabeerewo alemererwa okwebaka nga teyeebaka ku lulwo. Wabeerewo alemererwa okwebaka ng'agenda kuwa mulimo. Wabeerewo alemererwa okwebaka ng'akuyita kuwa akuwa invitation wegendere Bulaaya. Wabeerewo alemererwa okwebaka ng'alowooza kuwasa. Wabeerewo alemererwa okwebaka ng'akufumbirwa. Wabeerewo alemererwa okwebaka ng'ategeka kuwa sente za capital z'obadde onoonya. Wabeerewo alemererwa okwebaka Katonda wabeerewo gwalemesa okwebaka aleete polotiyo, aleete ennyumbayo, aleete emmotokayo, aleete ebibyo, aleete mu linnya lya Yesu. Nangirira surprise ku bulamu bwo, nangirira amafuta agaleeta surprise ku bulamu bwo in the name of Jesus Christ. Wabeerewo akubira Yesu ngalo ng'amwebaza olwa surprises. Zaani z'okubeezo maama zaani. Hallelujah. Mukama akuwa omukisa aga nti amiina. Katonda akuzibula amaaso olabe ebibyo. Katonda akusurprisinga n'ekyamagero. Katonda aleeta abakwerabira edda. Ofunayo essimu ze bakubira nga bakubira badde bakwerabira dda. Wabeerewo essimu eziyaka ku ssimu yo naawe erinnya olyewuunye naawe obuuze ono ng'aluddewo okunkubira, nga yali takyankubira, nga yali yanfiisa, nga yali yanvaako. Katonda amasimu ag'engeri nge agaleete gy'oli mu linnya lya Yesu. Wabeerewo abajjukira erinnya lyo, wabeerewo abakuloota, wabeerewo abakulowooza in the name of Jesus Christ. Wabeerewo akubira Yesu ngalo ng'amwebaza olwa surprises.